No, I remember. I remember back in the day, your birthday yange Bobby yajanga nga surprise nzenga kuteke cake. Kuba ne Kampala naye bamuzala lunaku lumu. So and nga bwentero kwogera, I love my president, I love my Bobby. Okay, clap for me. Yes. No, msajja kwe. That is tears of joy. Muganda wange amaziga gamuyiseemu nsima kuba nti munakuwavu naye nze ne Bugembe bannange ekintu kino nkyogera nnyo nze nyinako bemmanyi mwami Ssemujju abayimba oluyimba lumu 2-3 nayimba endala nga zifa naffe tulina ze tuyimbye ne zifa ne lukuba weeks ezi ne zigaana naye nenyimba okuva ku yero paka ku biri babitya lengera embaata Yohanaza yekani Katonda banako akola bamuyita Yesu ayi Katonda wange I need a miracle paka ku lwaki buli kyayambala kisisa anti alina favor paka ku kana akapya akafulumye leero tonsobola paka ku omwoyo we kwigamba nogenda ku stage abantu bakwaniriza abalokole basiya abalokole badije mwenna inakutunda badije abamanyi mazanyi mukiramu olina ayisaamu omwoyo w'abantu basitula bia ne basinza ensigo ya Katonda bwekuwa muntu tefa njala kwebaza ne famire yange empya gye tubeera naye Musaabala n'Ekiwatu nebaza Mase Kyabukeya ofaniki yaffe tulina abaana eyo abasoba mu 700 mu bebi bwe basudde sitaafu erongoosa abaana erabirira abantu abo ku ofaniki n'abaana bange benzadde nze mu buli ssomero lya Uganda ab'omwoyo nga ba-adopted mu buli ssomero nina abaana mu masomero omanyi okugenda headmaster oba director n'omugamba nsaba kumpeerera ku baana oba okitegeera nyina abaana abamu mu bamanyi ku abaana babaserebu abala ba celebrities naye nga ogenda mu ssomero ne bakuwa sponsorship ne bakwatirako oba okitegeera nyina abaana olyaga Bugembe nsanyusa okukulaba nga mbe director kano nako kalinga nze tekalina kyakulya nyina abaana betutadde mu masomero nga tusasula half obanga tutusasula wadde nga tunoonya bitabo sagala kumenya amasomero naye nanimenyeko bagamu nga St Julian nga Kajansi Progressive Wakiso International School Mase Schools Wakiso erino lyaffe ne international ne local mulimu n'abaana babaserebu waliwo Kasozi yali ku WB Kasozi Jime tulina abaana babani tulina bano baganda ba Fresh Kid abe mumanyiko abo naba suspect ladies abaana abo twabalonda ku bbala ne tubaweera ne bava mulimu abaana bafuse ba lawyer mulimu abaana bafuse ba engineers so naye nga abazadde tukwatirako Zion schools genda wano ku ono mzee yatufaako wano St Lawrence nina muno amasomero ga muno Prosperous manyi amajeti amasomero gonna gankwatira ku baana mpeerera y'abaana hafu oba full basare nina wano Tender Talents nina wano amasomero ga Toroseko Alliance so many schools njagala kwebaza n'abamemba ba church mwebale nnyo mwebaddala kansabe essala wano ebyokwebaza bingi nebaza n'omwoyo omutukuvu ampadde enjiri nebaza online church bannange tulina etwasonda wano nga tusonda akasulya church eno tugizimbye mpolampola ejja kuggwa naye nebaza abazimba ababeera wano buli sande leeta 5 leeta 2 ababeera ku online church mbebaze ntya mpolampola yiye kanisa tugizimbye mwebale nnyo mwebale ddala kati omukisa ngulina era kangusabe ayi Katonda omwesigwa nkwebaza nzijukira abazadde bwe batuleka ne tusigala ne Frank ne Brian. Frank is my step brother ne Brian Dumba kati ali mu America naye nga tewali wadde essuubi wabula Mukama Katonda nkwebaza olwa famire yange nkwebaza olwa baganda bange bonna ab'omwoyo n'ab'omubiri nsaba omukisa buli andaba nga oli mu ddwaliro Mukama akuwonye buli andaba nga olina ebirooto ebyafa ebirooto ebiri frustrated dreams that are starting Mukama azinyweza buli andaba nga olinganga akati akanafu ke bakwata ne basuula eri kubanga bwe nali ne bakamenya ofuuka omuti omunene ng'akwekonako yagwa nsazaamu lipooti embi mu nnyumba yo buli andaba nga tokwatanga ku ssente tolinnyanga ku nnyonyi
buli andaba ng'oli mu kufa obulamu bukomewo mu nnyumba zammwe mu paasipooti zammwe bayibuli egamba tibw'ogendanga ku mukolo tuula emabega oleme okwetuuza mu maaso akusinga ekitiibwa ayinza okujja ne bakusitula ne bakuzza emabega naye bw'ogenda ku mukolo tuula emabega tomanya nnyini mukolo yandikusanga emabega n'akukwata n'akuteeka mu maaso mu kitiibwa. Nsabira buli muntu nga famire ye eri mabega obulamu buli mabega kakanisa kaffe kano kaali mabega obulamu bwange bwali mabega onnyini mukolo ye Yesu yakusitula n'akuteeka ku mwanjo. Nsabira obulamu obubadde buweddewo Katonda abuzzeemu obulamu era nsabira omutunga ekkubo erigenda ku kanisa lyakubula abamu kumwe ekkubo erigenda mu bbaala olimanyi ekkubo erigenda mu bwenzi olimanyi ekkubo erigenda mu loogi olimanyi naye ekkubo erigenda mu kanisa lyakubula. Nsaba Mukama akuyambe oddemu olabe ekkubo erigenda mu kanisa. Nsabye mu linnya Yesu Kristo buli abadde omulwadde wonna abali mukomera Mukama abasumulule abanaku abaana b'okubbala Katonda abakyuse bayibuli gagwe omubbi lekeraawo okubba okole n'engalo zo oyambe n'abatalina. Nsaba Yesu ayake mu nnyumba zammwe nsaba Yesu abalokole nsaba Yesu abalage ekkubo eridda mu kanisa nsaba Yesu abasumulule mu linnya Yesu Kristo buli andaba nga obulamu buli wansi leero olunaku lwo Katonda akugye emabega akusitule mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Era nsabira n'owaddugala ogyemu embuto olimbye ffenna tujjudde ebibi nze ninganga omutamivu agende waka omutamivu ne bwagwa ebigolo 10 seba asituka n'atuuka. Nsabira mulokole eyagwa Mukama akomyewo. Nsabira gwe yabulwa ekkubo olirabe. Nsabira gwe addugala mwana yajja yinaga musumba nzirugala yali yakajjamu embuto 9 teriyo kibi Yesu kyatayinza kunaaza. Omwana oyo yanaazibwa naawe ajjudde ebibi buli Yesu yagamba tokikola okikoze olinganga yona odduka eri Katonda. Nsabe saale nekomyewo olabe ekkubo odde mu makubo ge mu linnya Yesu Kristo omukisa gubeere ku mmwe mubeere balamu mugule amataka muzimbe endwadde ziwone abalina siriimu Yesu agamba nti teri kimulema singa omukkiriza abalina kansa nsazaamu endwadde embi nsabira pulaani zo zonna z'olina tuzikwasa Katonda ne washpawusi mwena gye muli. I bless all of you in Jesus name amen. Abaana bakadaama banaye nebaza abantu mwena diaspora mwebale nnyo mwebale ddala nebaza abali ku Damasco nebaza abantu mwena abali mu nsi ez'enjawulo abayimirira naffe UAE family abali e China abali mu America abali e London abali mu bika ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo abali Australia abali mu Africa Rwanda Kenya family yonna yafuuka family yange. Mwebale nnyo mwebale ddala I love you mwenna bakadaama Katonda abakuume abawe omukisa mwebale nnyo mwebale ddala. Musumba togeye nga 17 Damasco far away Damasco oyo ayina show atenga Sanyuka TV tutadde mu nyama Sanyuka TV tugezaako okulaba nti aba gospel abato basituka kugina emyaka olina kuba giving back. Of course tulina Israel Mbonye wiki eyo tulina Maverick City naye Damasco naye aliyo nga 17 August nsaba mujje muwagire ayina concert. Of course ne worship night ejjanga 6 December then n'omwaka tugumaleko mu kusaba n'okusiba naye buli Sunday tubeerawo wano ku church mujje nga tusabire oba tuzzeeko eno noonye kanisa ogenda osabe. Tuyanze Musumba mbadde nyakuga myaka emikamba anabe ddu Musumba wamwetaka abali bangi bebaze ate bakayita tonsobola video nakagiteekayo like wanaweko buli muntu ngambira abalogo bakuno nti ndi mwana wa Katonda tonsobola ani abayise guyamanyi okuyimbamu Seguya bamugoba mu seminary Musumba naye yomu ku baali basinga okuyimba. Banange nsaba sebo Mr. Semuju nsaba abantu balimo okulinda ennyo tubadde tuteesa mu kifo ky'omuntu omutwala byonna Seguya abadde ateesa kuba abantu bangi omu atwala ettooke omulala atwala akaveera mu byawule okitegedde oli alime twala byonna bawulire bubi ate ekirala tetubokesa nnyo musana abakamera bakwateko babuzeeko then bagende kati mpale ebirabo Abantu tulaba live ku Sanyuka TV nyayo bategeeza nti no tukyali wanyi Musumba ampeyo ebirabo kirizoke Musumba tukyali live wano ku chacha pasawe so gembe alibayo kubirabo mama ukole Musumba msabire sana nakukwateko agalo sabire sana
Mukwate ku mutwe. Brian, kama iko kaina. Oyimiriza mukama kwebyo. Onyweza butulizo obwo emirembe n'emirembe mukama. Tusaba omwami ono omufuule omukyala Dorcas omuwa omukisa. Mu buli kimu mukama omukyala ono omwami ono muwa omukisa bingi byakoledde abantu. Taata nkusaba wa Pastor Bugembe omukisa ogusukundiddwa ogw'omuyuyika era omufuule Dorcas mukama bye byokka bye nsobola okwogera mukama Katonda wange mukama kuwa omukisa musumba. Amina. Osinga musabira afune ki? Mukazi. Osinga musabira afune ki? Mukama Katonda taata ow'eggulu tuli mu maaso gano nga omusana nga n'eggulu lyonna nga liraba. Kitange taata tusaba Pastor Bugembe omuwa omukisa ogutalina buyinike nga bw'ogamba nti alina omukisa oyo alabirira abanaku ayambaza abanaku. Kitange taata tusaba nga bw'atwambaza naye omwambaze era tusaba mukama wange taata ekyetaago kye mukama taata okimumalire omuwe mukama taata omukisa ogusukudiddwa omuwe obwana n'abaana taata kwe kusaba kwange amakya ga leero oba mututu lya leero. Kati akagaali kaakano kali kamuko kapya onatuula mu Bugemu. Nyabo. Maaso omusumba alimugaba ebintu ebyenjawulo naye asookedde ku kagaali ng'era omukyalo oyo gwoli mukulaba live balimutuuza mu kagaali kano okutwaliza wamu omusumba akamukwatidde. Ani akatuwadde akagaali? Mr. Okay. Mr. Okechuku. Mr. Okay we call him. Yatusizeemu musabire omukisa ne family ye yakusizeemu kana akagaali olekero otambule bulungi. Omwami yansizeemu akagaali kano. Mr. Okay mu Nigeria naye asabira wano ku Watch Power. Mr. Okay bannange nkusabira omukisa ogutalina buyinike ate omukisa ogusukundiddwa ogw'omuyuyika omukisa gwa jjajjaffe Ibrahim Isaka ne Yakobo omukisa ogw'emirundi ena omukisa ogw'abazzukulu omukisa ogw'abannakasatwe ne bannakabirye omukisa nkusabidde omukisa mukama gwe gy'osinga okuyayanira kubanga tewali asiga enzigo nga talisuubira makungula wabula mukama akuwa amakungula amalungi okungula 10 ku kinnaakyo ate era n'okusingawo wamu ne famire yo mukama abawa omukisa. Mama govye mufali. Tamena. Sajja. You guys can't be professional for once. Sikamuke mikono gye. N'okutereezaamu tekiri nti tugaba okwega mu kamera. Oliaga nti kamera nkikola to inspire others. Just tugaba nnyo off camera. Kubanga Bible gaguno begugaba guyite gumanya. Naye waliwo omulala agamba, I can also help. Waliwo nayagala okugaba. That's why once a year we can show that it's a birthday, a celebration to inspire others. So sagala oliaga nti watali kamera Katonda ye alaba omutima. So buli alina gwayambeeyo Mukama akuddizeewo. Kale musumba mbadde saba ngoye n'ebirala. Kale. Lenga nange kwata. Kwa blood. But oh no. Kansemberezeka. Obujulizi obunasooka nja kubuweera wa Pastor Bugembe nilwakuba nazireeti naye nali sitambula nga ndi wansi mu nyumba nensaba buli saala
n'olaba nga omuggo osobola oguwanika bwe nti kisa kya Mukama Katonda tweyanziza nnyo tweyanzegese Amiina. Mukama akuddize Kama yebazibwe yawonya. Kama yawonya. tweyanziza nnyo Amiina. tojjanga okwo Amiina. tubaayo abeetaavu wadde lubale tubaayo mu kamera ne tubaayo abeetaavu abaliko obulamu bannange gye bali eyo ne tukwebazanga ffe abaliko otukozeemu omulimu gw'amaanyi. Amiina. Mukama akuddizeewo Amiina. byebyagese Tweyanziza nnyo. Weebalire Mukama yeebale kuwonya. Kale bati. Musumba tugenda kusala keke. Badoka tupata bamaliriza. Kama baba mukisa. Mukama baba mukisa. Tewetaaga kubeera musana situla ebintu byogendeeka. Mukama abeere nammwe. Musumba eri wane mabe. Tugendeeka bannange tobeera musana. Tuyambeko Boss, ka microphone kandekere baba. Sumba nsaba nka kuteekeko kabeereka Omusana. Okay. Amina, sir, how are you? Can so kondeke? Mwebale bannange. Waliwo abatafunye. Bagenda funa. Ngeko mubeera nge wa divide so bagenda kubeera. Twebaza bwe twali abato ne tutandika ekkanisa eno abantu twali baana bato nnyo naye njagala kwebaza waliwo omukyala mita mukyala Mpanga so nno yaffe ennaku ezo yali mu gavumenti Joyce Mpanga omukyala oyo yayimirira nnyo naye bwe twagenda mu meeting ne batuma certificate etandika eki license etandika ekkanisa naye sijja kwerabira omukyala yayimuka n'agamba nti gavumenti eno eyagala abantu basabe mukitegeera. So I want to thank also in a way nti emyaka egyo twali bato nnyo ne batuwa license. So I want to thank mukyala Mpanga wadde yafa naye mwebaza ne family ye abamumanyi y'omu ku baayamba ennyo. Of course waliwo bapiisi bategeka ba Alice Matama group eri awo kwega ne gavumenti okutuleka okusaba. Ekimu ku birungi bya gavumenti eno kwe kuleka freedom of worship era ne gavumenti ezirijja gyonna eyo challenge to let people worship because imagine I was 19 era ku Dr. Bosaba yali aweza 40 years nayogera okuleka freedom of worship okusinza era lumu nagamba Dr. Besigye nimugamba nti naye mweri mbalokole nga temukola ki lwaki temujjayo oba kitegera. So I want to thank era n'okwongera okukubiriza okutulekanga okusaba kuba ennaku ezo mpuliranga bagamba nti abatasoma tebalina kubeera bapasita ne bapetero baali tebaasoma bannaye oba okitegeera. So I want to thank mbadde njagala kayisaawaako nti netutandika through mukyala Mpanga and that government office eyo ako njagala nkebaze nsale keeki. Honestly speaking, it is not that. It is thanking the freedom of worship. Hey. Mr. President, Otuse. Okay, no. Hey. Omukolo gufuze gwa byabufuzi. Baganda bange kyensobola okubagamba nti mbadde sisobola ate ontabeerawo muganda wange Pastor Mugembe kuba nze naye tuvudde mabega nga tuyimba ennyimba nnyingi nnyo ezitugatta era emabega kawo twayimba akayimba ne tugamba nti
nanyagadde nenzaba ku Sande naye ate byempulira bintiisa janga n'osaba eno mu kkanisa tewali tabbu bantu bangi banoonya mirembe sokoleke When I see people thinking, it's my happiness. Congratulations, my son, Pastor Bugembe. Now, for looking 92 years. You know, Pastor Bugembe is my elder brother. In 1922, so the gift I can give him, we came just few times I was in Kiriandong in my farm. So I want to give you a gift as the president of Uganda. Now at home I have Natasha and the full figure. Got a salawanku wani. Ovon vintu bya rakijari. Happy birthday, ngatura baganda bange ate nange sitambudde bwentyo kuba Bugembe tuvudde wala era nine lero birthday ya Kampala yes muganda wange Bugembe nga sinnamu wakirabo kyengenda kumuwa Bugembe njagala oyimire ku magulu go osalewo kubanga petukulinamu essubi lingi nnyo era mbeera olengamba musajja wange akoza ntya weewaawo kale si ensonga kubanga mu kanisa tubeeramu endege ez'enjawulo era nsanyuka nnyo kubanga ekintu ekikwasaganyiza nze nno muganda wange sirina kingi nnyo naye nkusabira Katonda yakutuwa akutuwangalize kuba tetulina ssente ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform naye obumu n'obukwano muganda wange sabo mpaka fumito nkwebaze I actually miss Bobby. Kubanga, you make me miss. You can my birthday. I know you don't miss me because you always be with me. I love you. Okay. So you can come. I have to come. No, I told you you have a freedom of worship, praise, and I gave you that freedom. Yes. Because now I'm to a position better than Mukama. They need to know the word of God. Musumba kyagenda okukola buli omu agenda mwogerako message ye ku myaka gino gyawezezza biki birungi ki ku Bobby ndeka mukwano totwala no I remember back in the day yali birthday yange Bobby yajjanga nga surprise nze nga kuteke kuba ne Kampala naye bamuzaala lunaku lumu so and nga bwe ntera okwogera I love my president. I love my Bobby. Okay, clap for me. Yes. Name Sajja. That is tears of joy. muganda wange amaziga gamuyiseemu nsula kuba nti munakuwavu naye nze ne Bugembe tulina ensigo nene nnyo era mu mwaka gwa 1872 wano ekkanisa eno twagiteekako ettoffa liringi nnyo okulaba nga eyimirirawo naye muganda wange Bugembe njagala okugamba nti ba mu bintu bya luxury ofune omukyala Shalom akuze so ojja muganda wange nze nsobola omukuba kubanga oli mwana waffe ate nga bonna bambogo omanyi mwana omanyi kati ebiseera ebisinga struggle ziba zimpuuba mba mukulabisa so bansobeza mu nsonyiwa naye mba mukulabisa nakyemalira Mr. President. Yes. No, I have nothing to say. If you're okay with full figure, it's okay. It's my daughter and she's proud of me. Full figure? She's proud of me. So, yeah. amala kulokoka Thank you. Mwebale baganda bange mwebale kujimedde gwe kenyini sebbanga. Abaana mukwateko. Okay. Tusoboka kubala. Tusoboka kusaba. Kama webale birungi byokoze. Amen. Ani abala? 10 mwenda mukaaga 3 2
2 tusalawo wenyini waggulu wanze 1 Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. You look like an angel. Olaba baba ule mayimba. You look like an angel. Happy birthday to you. Make a wish. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to me. Happy birthday To me. Happy birthday, dear Pastor. My wish. We'll make a wish. Lengera, You president. look like a Mosey. You look like a Mosey. Happy birthday to you. Make a wish, Pastor. My wish is to singa mukama nyamba nenfaanana nga ba Billy Graham oba ba Alex Mitalo oba ba Robert Kayanje oba ba Serwadda oba ba Joyce Mai kwegamba njagala mbulira enjiri hopefully singa mukama atuyamba nga Worship House ne tuleeta over 20 million plus people in the kingdom of God. Njagala kutambula Uganda yonna mukama anyambe mbulire enjiri at least million z'abantu zidde eri Katonda. Waliwo bakwano banga banga weesimbawo nwega nze njagala kusabira beesimbyewo nze njagala sigala mu njiri ngende Soroti eggulu Embale Masaka Jinja Mbalala ntambule Uganda yonna ntuuke ne Rwanda mu stadiums nga nkola worship nights nga mpita abantu bangi okulokoka n'okumanya amazima. So nsaba Katonda aw'omukisa of course ne Busaabala n'Ekiwatule ne Nansana n'eri ku Masemba tuyambe bamulekwa bangi. Of course a wife and a family mukama nyambe nakyo naye nga ekyo bwe kiba kiwedde Worship House eggwe kanisa eggwe tusobole atuwe sente atankuumira erinnya nemuokubeera mu scandals ambeere kuba ndi muntu anyambe nsobole okubuulira enjiri nga ba Billy Graham bwe babuulira enjiri abo ba Catherine Kuhlman ba Benny Hinn esaala yange mbe nga nsobola okugenda nenfuna ebintu eri bamulekwa ne tugenda mu kitundu ne tugenda Soroti ne tugenda eggulu ne tupangisa ebisaawe. I want to ekyo kyensaba Katonda atubeere tubuulire enjiri mu Uganda eno nga mu ggulu we ndiyimirira mbeere nga waliwo abantu bangi abagamba nti ku lwammwe twadde eri Katonda ekkubo erya kanisa eryali lyabula twaddamu ne tuliraba. Kyolaba ndagirira nnyo abantu okusaba ne wano ku Sande tubeerawo saavisi ziri nnya 8 o'clock 10 ezo bbiri za Luzungu 12 ne 2 buli saavisi etwala 2 hours oba ebusaabala buli lwakusatu olweggulo oba Ekiwatule Kyambogo Primary School buli lwakutaano oba genda mu kanisa ekuli okumpi. Nze njagala kulagirira abantu banange ekkubo erigenda kanisa lisobola okubula kuba erigenda mu Yesu linza obula oli n'alaba erigenda mu bbaala nerigenda mu ssawa. So nsaba mukama nyambe mbeere nga mbuulira enjiri nyimbe ennyimba nnyingi zisigale nga zireetera abantu bangi Obwakabaka ngende ne mu drama era bannabwiso tujja mwebale nnyo mwebale ddala. Kale nga tumaliriza on this birthday myaka gyowezezza edda wayinanga ekintu kyebayitanga Celebrity Sunday esinaku tekutamanyi oba kyavaawo abayimbi abasinga mwe baali baddaabuluddwa nga Exodus watu akusanga ennaku ze nagamba it was for the Celebrity Sunday eyalinga mukumaakuma kati nga wagijjawo tujjagiza Celebrity Sunday ejja kudda naye ennaku zino tugamba abantu nti oluggi luggule era mutera obbalaba ekanisa oluggi luki luggule. Yesu agamba mujje gye ndi mwe n'abakoyi n'abazitoowereddwa n'abawummuza tolinda Celebrity Sunday okusabako jangu ng'osabe naye oba toze mweno kyaki nze njagala ogende mu kanisa ya Katonda osabe naye Celebrity Sunday probably next year tuyinza ogizzaawo tubadde tukyazimba bingi yali etutwala speedi ng'etufuula famous nnyo naye nga ne kyaki terina parking terina toilet terina tugaka tusooke tukiwummuze tujjagizza ate ne baserebu bangi bagenda nnyo mu politics kakati n'obanga toyagala nnyo kweganga ogampitaani ndekaani oba okitegeera nga toyagala bajje beevumirewo babalwanirewo of course mu nyumba ya Katonda abeerawo ekitiibwa ekirala naye Katonda nga embezi tujjagizza naye bacelebrities bajja ne basaba oba oli serebo oba toli oluggi luggule. Yesu agamba mujje gye ndi mwenna abakooye. Nze gwe mulimo gwange era kyensaba Katonda mbuulire Yesu abantu bajje eri Yesu. Akatalekeka olunaku lw'osebinga batte naye omuntu yanjagadde okumanya emyaka emeka pastor ta mingimu 92 is my older brother nsiyoka emyaka 3 okola bwoti Yesu yakola bwati 40 yes
nze Yesu yanziza bujja edda nali mukulu n'okusinga kati nalabikanga nga ndi mukulu singa kati yankuba alipeya kyolaba nafulumizaako akayimba nga mbeera abalogo bakuno ndi mwana wa Katonda tonsobola nga mbeera ababeerozaloza nze ndi mwana wa Katonda tonsobola era Museveni tonsobola abange sebo wa Katonda tonsobola fuutu soja watugambako emabega kaawo nti ku myaka ano jjabba otwanjulira omubeezi tusuubire nti essaawa yonna omunange omulimi alima asiga afukirira Mukama yameza naawe bingi byewategeka byotanafuna Katonda munsabira ajja kumbeera nakyo nalekerawo oteekawo deeti n'emyaka nagyo gidduka banna oba omukyalina yagikwatamu obeerawo akasimbula nga giweze naye munsabire nakyo nja kimaliriza n'ekkanisa eyo wali oli aganinda gwe naye si buli omuntu mugugu ogwo munenemu Kama nyambe tugamba nti bakumenya omutima gwo gwawona anoonya okwonoona ekintu kyonna awulira nga tanayononayo kintu kyonna bannange mugandange